Endoveso. Ndaba mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Katugaleko omutabbizi tulaba olunaku olwaleero. Oluta mukwano. Ndi bulungi. Olyotya. Bamusabye utabukoza kadima namanja ne kabogozo oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki mutabbizi wa beat. Nawadde mbanoonya. Bakuyitaani. Bampita Sise. Kadima nina ebizibu. Bizibu ki? Ninga nsoma nenfuna boyfriend wange. Boyfriend wange amuyita Vincent. Ng'oli mu kibiina kimu ofunira boyfriend Vincent. Ya mukaaga. Senior ya mukaaga? Nga musoma naye oba? Atali tetusoma naye. Naye yali tali kuza ku ssomero. N'okola otya? Kati nengenda okubeera naye. Okay, ng'obeera wuwe? Nga mbeera naye. Ewaka abazadde tebamanyi. Kati tubadde tumaze ebbanga lya mwaka gumu. Ne Vincent? Ne Vincent nga mbeera wuwe. Sise senior 6 wagituula? Nedda. Kiki? Nanti kati navaayo netandika okubeera ne Vincent wentyo nga olimanyi. Kati oyagala tukolere ki? Maze ebbanga lya mwezi gumu Vincent simuwuliza. Sina bwembeerawo. Ndi lubuto lwa myezi 7. Kakati nga oliriddawa womaze ebbanga nga tomuwulirira Vincent. Ndi wakaawe enempererwe gye yandeka ate nga ndi lubuto lwa myezi 7. Sina kyendya era abaneiba bange be bannyambako nenjozaayo ku bintu byabwe ne bampayo ennusu 10. Bangamba muno sisobola kwoza ngoye kubanga ndi muzito. Tokaaba bambi Sise. Kati nyoza ebintu ne bampayo 10. Kati omwami tomukubira ku ssimu kumanya gyali kiki? Simuye tebeerako. Tebeerako? Kakati lwaki toyogerako ne maama wo? Maama mutya. Bali lumu nali ndaba ne TV nendaba nga balunanga. Nga bakulanga ku TV? Iye. Kati maama mutya sisobola mukubira simu mpozi munyambe kyensaba mwogereko naye. Kale kitegeeza bwe bakulangira bakwetaaga lwaki tomukubira? Mutya nga tebamanyi gye ndi nga nabula kubanga sirina gwe nagamba. Kakati Sise tugenda kukolera kiggwe? Munyambe mwogereko ne maama mbakiri ngende ewaka. Oyagala maama wakukkiriza oddeyo ewaka? Ongambe olubuto lwa myezi 7? Olubuto lwa myezi 7 naye sirina kyendya. Onywa eddagala ly'olubuto? Sirina ssente sigenda kunywa ddagala. Genda malwaliro ga gavumenti eddagala libaayo. Sirina na ssente era ziva wano. Kale katukubire ku mami wo tulabe ogambe maama we yani amanya? Mama wange mukyala Nannozi. Mukyala? Nannozi. Okay, katumukubireko tova ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki. Ene namba y'essimu gye wataddemu? Ye namba ye. Kale katumukubireko katugezeeko tulabe twogereko naye. Oyagala gwe kyoyagala kuddayo waka? Nzirayo waka. Okay. Kale weebale nnyo weebalire ddala tova ku Beat FM? Naye mwana nga yalaba naye laba abaana b'essomero bwe batyo todduka ku ssomero lwaki oddukayo? Mulimba basajja. Hello. Mukyala Nannozi. Wangi. Nkulamusiza maama. Nawe nkulamusiza munange njogera nani oba? Bampita Bintu Bukoza kadima maama oli ku Beat FM ekinta buli ky'omuziki ndiwe ne namanja wano ne ankukabogoza. Otyo ate musango kigenda zizya. Si musango kakati ekiriwe maama? Muwala wo Sise yatugambye tukubire twogereko naawe. Ennyabo Sise yennyini muwala we yabula. Kati atagenze ku radio taata. Tagenze ku radio nnyabo wangi? Bwe yabula naddukireyo ku radio. Nedda taddukiranga ku radio. Sise yali mu senior 6 n'afunamu obuzibu n'abuuka n'omulenzi. Naye kati bw'obinyumiza nze yamuzaala. Bw'obinyumiza nze. Nsonyiwa maama naye mbadde nkunyonnyola mu bunnyonnyozi nga manyiriza obutakifu. Kimanyi bulungi nnyo. Yabula munoonya n'ambulako. Okiwulira? Yabula gw'omutwala oba? Ffe tuli ba radio maama.
kiriwo ekiti kubanga nze munna nagenda ne ku TV n'ennanga okiwulyanga munoonya simulaba kakati ate okunkubira amasimu go okumbulira mbono simanyi ali ku beat siritegedde bulungi maama tali ku beat atukubidde twogereko naawe ayagala kuddaka namugoba wangi abagani namugoba yatugaye nti ye yagenda kati yali abuliddewa yali agenze na mulenzi yagala kumumanyire owulidde baba yadduka n'omulenzi abeere n'omulenzi nze nasasulanga sente zange bulungi nnyo n'asalawo n'abeera n'omulenzi kati gyababeera yagala kunsumbu ezo sente zine ez'okwonoona owulidde ate nammwe bakubidde amasimu kyeka mumuyambire ddala ne baana bange sikyamugala lwakola akole ekika eyo gye yafumbirwa ne bbaawe owulidde kyagala kumanya maama Sise omalira obudde nina ebyokukola nze ngenda bajjako nedda maama nga tolina tujjako kaakati ekiriwo omwana ono yafuna olubuto luli myezi 7 omusajja yamusuula mu nju talina kyalina embeera mbi n'okunywa eddagala omwana otanywanga ku ddagala gweyagala amale kufa atukubidde ng'ali maziga mayitirivu ayagala twogereko naawe omukkiriza akomeweewaka lwaki togonda omutima ali lubuto lwa myezi 7 naye n'ekyokulya takirina ayoza ngoye n'ayoza n'ebintu ku mizigo n'afuna 10,000 kale raba kwisaago bawaka kale singa yafuna olubuto najja n'angamba bannange yali akutya yali atyamu kinga tamaze kufuna lubuto nze naye sigenda kumutta alirizewo ali mpereebwe gy'abeera tanywanga ku ddagala lyonna kyokka olubuto lwa myezi 7 muyine namba ye tugirina tusobola ogifuna nkati kyensaba kiriwo ekiri njagala mumpe ku namba eyo omwana wange tanfaako mumpeeko mukubireko nsere mutwale mu ddwaliro nga bukyali nyabo tugenda gikuwa era oluvaako ntugenda kubanga tugikuweereza omusonyi omunnange webale nnyo sebo webalye ddala sigenda kuva ku simu ngenda kulinda namba eyo mugimpeereze ngenda gikuweereza nyabo kale sebo kwendi ennyabo nkyaliko kuwalinnya bwetugenda gikuweereza kale kati kabogozi osekaki kulemerako ate yasoose kutuga bannange tetusobola kusukka wano kyalina omuweereza enamba ayaya tugenda gimuweereza kati tulaba te mukwano gwange ekyo kiyita bannange ngenda kubanga nyingirawo n'ennyimba ziri 9 tukome wano nga bagigenze gitondako olwayo tusigala lugenda kubeera lwankya tuddamu omutabbizi oyo asinze mu wiiki tubagamba nti musule bulungi mwera